Agnes Nalukago webale kwekumira ku lutimbe lwa UBC TV kano ke kadde kenyini akalipota yembera y'obudde okuva mu kitonge ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku byembera y'obudde. Namutikwa w'enkuba yatonye olunaku olw'eggulo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga kino kye kyaviiriddeko n'emyala okujjula ng'era kino kyaleetedde n'omwana okufiira mwala ebwayise nga ye mwalabye ku mawulire. Wabula ekitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku byembera y'obudde tutuusa okusaasira kwaffe eri bazadde b'omwana oyo era ne tusaba Katonda omwoyo gwe aguwe ekiwumulo eky'emirembe. Wabula era twongera okubakubiriza obutasula bisaaniko myalo egyo gireme okuzibikira kisobozese amazzi okulukuta obulungi mu biseera eby'enkuba. Bwe tulaba ku kifaananyi kya Ssemugenze ekikubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya tulaba nti omusana gwase nga yegukubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wabula ng'ate eyo mu bugwanjuba n'ebyo ebiri mu nnyanja Nalubaale byafunye oluwandagirize. Olw'eggulo tulaba nti embeera eno egenderedde ddala mu maaso n'omusana okwaka nga yegukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu wabula ng'ate eyo mu bugwanjuba ne mu bukiikajjo bw'eggwanga lyaffe twafunyeeyo ku nkuba. Kino nno kiviiridde ku Sserwandula mpewo asimbye ku guyanja Atlantic ng'asindika empeweevu nga ziyita mu bibira by'e Congo nga zidda ku ggwanga lyaffe wabula ate era n'eggwanga liri wansi w'omukuubo gw'enkuba. Okusinziira kwa lipoota yaffe gye tufunye olwaleero weziweredde saa 3 ez'okumakya tulaba nti Kaseese yawezezza millimeters 20 so ng'ate Jinja yawezezza millimeters 19. Enkya ku makya tusuubira okufuna oluwandagirize mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'ogyeko eyo mu bukiikakkono tusuubira omusana okwaka nga yegukubakubamu wabula olw'eggulo tusuubira olunywankoko mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so ng'ate eyo mu nsozi ez'Ekabaale tusuubira okufuna enkuba ng'erimu n'okubatuka okw'eggulu era nga n'ebbugumu lijja tukira ddala ku Celsius 24 so ng'ate eyo mu Kotido tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 30 mu kibuga ekikulu Kampala wamu n'emirirwano tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 27. Munnange gwe asuubira okutambulako eyo mu Nairobi ne Johannesburg tusuubira okufuna namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu so ng'ate eyo mu Moscow tusuubira obunyogovu eyo nno mu Lagos ne Sydney tusuubira omusana okwaka nga yegukubakubamu ate n'okufuna oluwandagirize wamu n'ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 12 eyo mu Washington. N'enkya tulindire wano ku UBC obudde bwe bumu kwagaliza weekend ennungi weeraba.